Fake media. Esanyo emizira nga President Yoweri Kaguta Museveni atuuka mu ggwanga lya Rwanda bannansi bamwaniriza nga muzira. Kazibwe Bashir mbazira asimatusa okubeera nga ate akubibwa abavubuka. Lord Mayor yamununudde. Omukadde namuli govt gwegamba nti yamuyirira obuwumbi bubiri ku ttaka libaali bamutwalako bwatyo akakiiko kakukasase kakizudde nti Natalia n'ettaka lino talimanyanga nako n'obuwumbi obubiri tamanyi bwe bufaanana. Munakatemba muna TikTok omusajja aterya ntama Dr CEPHCO atutte Sheikh Umar mu kooti. Ate ye mwami Kibalama Nkonge akubye ebituli mu kakiiko mu nsonga z'akakiiko k'ebyokulonda agamba tekayina lukusa lusalawo. Okugenda kwa Micho kwandikomyawo Sebastian Disabri eri omutenesi w'eggwanga lino Uganda. Webale kubeerako bale kunjagala amanya muzikola Hajji Abdul Mnyamishafi Kulwanga eri Fake Media webale kubeera nga ate onjagate ndi banafa Global Machinery Spares abeetaze beera nga ate ogendayo obeere nga ofuna spare omulungi spare ow'enjawulo ate buli kimu kibeere nga ate kikutambulira maridadi sana. Beera kugenda ku Global wali wakiseka kuduka na mati 26 ofune bearings ennungi, oil seals, filters, enkoba, fan belts, V-belts byonna beera kugenda wali Global Machinery Spares agamba tya muzuri banji mastura abanji bamumanyi nga muzuri wali ku mobile money we bali kwagala Fake Media filo auto parts naye we bali kubanga yagala Fake Media n'abalala baganda bange abali mu ggwanga lya Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu Oman, abali wano mu Kampala, abali mu America, abali mu nsi ez'enjawulo mwe bali kubeera nga ate mwagala Fake Media. Ye kazanyirizi Dr CEPHCO asobodde okubeera nga ate atwala Sheikh Umar mu kooti. Kino nno kiddeedde oluvannyuma lwa Sheikh Umar okubeera nga yavuddeyo n'abeera nga ate atiisatiisa CEPHCO ono n'amugamba nti ngenda kubeera nga nkutwala mu kkomera n'ebisumuluzo mbisuule. Oluvannyuma lw'okubeera nti CEPHCO yavayo n'agamba nti Sheikh Umar yali amukwanira omukyala. Bano abakyala bano benjogerako buwala buto obutunuulira yinza n'oggweri. Dr CEPHCO yasobodde okubeera nga ate amusookayo ku poliisi n'awabira omusango era yayitiddwa. Tulinze tulabe biki ebigenda okuba nga biddira omusango guno. Nno ye yaloopye nti Sheikh Umar yamukwatira omukyala. Munzikirize olunaku lw'ejjo kabadde mazaalibwa ga Fred Enanga. Ono nno yakafuna omudaali n'ajaguza n'okujaguza yekka gwe n'akasoosa okulaba ng'akikola. Happy birthday afande Fred Enanga yakonya emyaka 3 egy'obukulu. Emyaka 3 sikirinako ate ye omukulu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni oluvannyuma lw'emyaka 5 nga tagenda mu ggwanga erya Rwanda kyadaki yasobodde okubeera nga ate bwato ayolekera eggwanga lino ery'e Rwanda. Abantu ne basobola okubeera nga ate basimba ennyiri wali ku Gatuna ne babeera nga ate balaba President Yoweri Kaguta Museveni ku booda. Jjukira nti yajjidde yatambulidde ku ttaka teyayise waggulu era abantu babadde bangi nnyo mu ggwanga lya Rwanda ng'olabira ddala nti ono najja babadde bamwesunga. Ono yazze okubeera nga ate yegatta ku CHOGM eri mu ggwanga lino ate basobole okubeera CHOGM ebeeramu amawanga ago nno agali colonized n'ensi eya Britain, gemawanga agaliyo mu ggwanga lino eno.
erya Rwanda. Naffe twamulinako wano ndowooza yali 27 embasa erabidde yali 27 tugenda nali ntuula P7 tetufuna kyoga mwana ne tumulinda mu bibuuzo teyalabika. Alhaji Kaziwe Bashir Mbazira awonye okubeera nga ate atijumbulwa abavubuka abadde bamulinze nga bamuswamye okuva waggulu gy'abadde ava nga akkirira bwe batyo ne bonna nga bali awo bali bulindaala baagala kubeera nga tebamugajambula. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti Alhaji Kaziwe Bashir Mbazira yagamba nti nno basirizu bayiirawo omubiri kati ate ffe abamuyiirawo omubiri. Bino nno avubuka basobodde okubeera nga ate bamutabukira nga gwe Haji naye nga Lord Mayor Salongo Elias Lukwago yabaddewo nnyo nga bodyguard okulaba nga ate ataasa muddu wa Allah ataasa musajja we era bw'ate nasobola okubeera nga yamugyewo mpaka bwe yasobodde okuba nga ate amuna. Lord Mayor Salongo Elias Lukwago tayiriddewo bantu balala ayiriddewo abantu bangi emibiri olaba ayirawo ne ku bbulo akyagwa mu nsindikagana nyingi. Bwana Lukwago nkwagala nnyo. Muzeeyi Nkonge Kibalama ate asobodde okubeera nga avaayo n'ayogerera akakiiko k'ebyokulonda abudde n'abeera nga agamba nti tekalina lukusa luvaayo okubeera nga kasalawo ani alina ekibiina ekituufu ani ali ku ludda olutuufu. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'abanafu akakiiko ka byokulonda okusobola okubeera nga kavaayo olw'ebiwayi ebiri mu kibiina ki National Unity Platform ng'ekimu kiri akabowa wano mu Lubaga nga kikulemberwa omwami Nkonge Moses Kibalama ate kirala nga kiri Kamwokya kikulemberwa omwami Robert Kyagulanyi Sentamu. Ono nno yasobodde okubeera nga addamu reply yasobodde okuba nga commentinga ku statement eyakoleddwa omukyala Babi Itungo Kyagulanyi yagenda naye omwana Kibalama oba ali aki ko Bobi Wine nviirako kojja wange oluusi ebyewaffe biba bimukabi. Moses Nkonge Kibalama agamba bakyaliwo nnyo era bagenda kuba nga basembawo ku bwannabakyala mu kibiina ki National Unity Platform ng'ate bakozesa umbrella nga basinziira wali mu kitebe kyabwe ekikulu ekya Ekabowa. Ebbanga eriyise bannaffe abakosase nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe oba eyabusajja asobola okuba nga ate aweebwa oba ssentebe owa kosase omukulu Joel Ssenyonyi era ye omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform kyadda kibasobodde okubeera nga bakizuula nti gavumenti bagifera obuwumbi 2 bulambirira nga mbuno obuwumbi obubiri bwali obuwumbi 10 bunono obwasabibwayo Betty Oliver Namisango Kamya Tulyome Honorable. Ono yasobola okubeera nga asaba ssente zino ebiseera bye yali minisita w'ebyettaka ng'agenda kuba nga ayirira abantu 6 abasobola okubeera nga ate bakosebwa mu mbeera emu oba endala. Akakiiko kano kasobodde okubeera nga kakizuula nti abantu bano eno mu bonna omuntu omu ku baavuddeyo n'abeera nga ate bateekayo erinnya Natalia Namuli mwana nno wa Nkima agamba tya muwannyinaze. Ensimbi zino obuwumbi obubiri obwamuweebwa era obuli mu statement eno kiraga nti ekyamazima teyafunako wadde n'omunwe ogw'ennusu. Bino mbyogera mpola abasajja bakambwe. Namuli agamba nti n'ettaka eryogerwako talimanyi nako era talina nakyalimanyiko ku wagye riva wagye risinziira talina kyalimanyiko. Akakiiko kwe kuzuula nti ekyamazima obuwumbi obubiri tebulina we bwalaga okuggyako akakiiko era ekyamazima kakizudde nti ne kampuni y'abalooya eyasasula obuwumbi 2 yajingirira ekiragiro kya kooti e Masindi.
abantu beeryankuta, amafuta gali waggulu, sabbuuni wa mutwalo, obumbi bubiri tebulabikako. Oluvannyuma lw'omutendesi Micho Srodojovic Milton Semakula okubeera nti yasobodde okubeera ng'ate ayabulirwa Uganda Cranes kyaddaaki amaaso bannayuganda wamu nange kennyini wano ku Fik Media amaaso tugolesezza Sebastian Dizapuri eyaliko omutendesi wa Uganda nti munne ebyaffe wano tutambula bwe tutyo no tumugjawo we tukomawo era nga tusuubira nti ssaawa yonna Sebastian Dizapuri ayinza okukoma mu ggwanga Uganda ate akawoowo kasobole okubeera nga kakomawo kaali kazze mupiira gwaffe guno gwa Uganda ng'olaba ku baana nga bapaasinga ku mupiira era twasobola n'okubeera nga ate tutuuka ku mutendera ogw'okusunsula muwali mu kikopo kya African Cup of Nations n'ekimalamu amaanyi nti ate tetwasobola kuba nga tukiika nga twali mu kibinja kyakisinga obuwangu ennyo omwaye Tanzania Burkina Faso ne bitulema okuba nga biyita bebasirabirwa mwalimu ne Rwanda akakabinja ne katulemu yitamu Uganda zaamu. Omukama akunkomere nyenze ku mikolo anti Precious Remy alese bindeba muzikola Haji Abdul Nur Mnyami Aisan out.